James Banda ow'emyaka 65 ye ssentebe w'e Kigaya Golomolo mu disitulikiti y'e Buikwe. Mu kaseera kano Banda ali mu kkomera Lugazi nga yakwatibwa poliisi n'aggulwako emisango egyekuusa ku nkayana z'ettaka ku kyalo kya Kulembera. Tunamasiko okukwata yetabeera mu kitundu ekyo. Abeera wa poliisi osiiwe Buikwe. Banda alumiriza Minisita w'ebyettaka Ronald Kibuule okukolagana n'akulira poliisi post y'e Buikwe Namasiko ne Musa Katerega n'akwatibwa era n'aggulwako emisango egyekuusa ku ttaka lye wamu n'abatuuze erigambibwa nti Kibuule yaligula. Oluvannyuma lw'abantu okwetabangula olw'okwonoona ebintu byabwe. I was arrested after people became violent. Oluvannyuma lw'essaawa 8 oyo Osina ajja ekiro n'akonkona n'ankwata ekiro. Akakiiko kakizuula nti Minisita Kibuule ettaka lye yafuna liweza yiika 85 era nga ku Lwokusatu lwa wiiki eno yasabwa atangaaze ku ngeri gye yalifunamu. Banda ategeeza nti yakwatibwa ne banne abalala 16 kyokka bo bakkirizibwa okweyimirirwa naye ye akyapookera mu kkomera ng'ate yasasula ssente $20 okweyimirirwa. Ekkomera linkwese banzikirize banneeyimirire naye nzire nve bweru nga tuuze omusango batuvunaana okubeera mu kkomera nzekka ng'ate bannaye bonna bali bweru ekyo kinnuma. Omulamuzi amugumizza nga bw'agenda okwogerako ne bekikwatako ayimbulwe awoze emisango egimuvunaana ng'ava bweru nga kigambibwa nti yali omu ku abo abaakoona enju ya Musa Katerega. Ebyo nga bikyali awo ssentebe w'akakiiko akafuuza ak'ekitongole ekirabirira ebibira Gashomu Onyango asabiddwa bammemba b'akakiiko alekulire nga tannaba kusindikirizibwa lwa kwenyigira mu kutunda ttaka ly'ebibira erisangibwa e Kajjansi ku luguudo lw'Entebe. Even when we had bad governments, his government, by the way, never touched the land, never touched the forest. Considering the damage you've done, isn't this enough for you to resign your seat? And here you are, you have to take responsibility for what happened. Akakiiko kagudde ku biwandiiko ebiraga nti omusuubuzi Ephraim Ntaganda yatunda ettaka ly'ekibira ly'e Kajjansi n'aliguza eriya mu biru ku bukadde bwa $2.5 nga zibalirwamu obuwumbi 9. Now we have a person called Logic Real Estate in the name of Ntaganda, and he's selling to a person called Area at $2.5 million. You cannot convince anybody here that NFA does not know. Omulamuzi Bamugemereire atabukidde Onyango n'amulangira obutabamu yadde akafansonyi ng'ebibira by'eggwanga biggwawo ng'atunula. You guys, no, I've never seen this level of impunity like what is in NFA. You are not telling us the truth. Somebody has to answer. Somebody has to answer for how government land gets exchanged. And excuse me, tell us the truth. Who is behind this? Who is behind Ephraim Ntaganda? In fact, we know that you're very comfortable with having that ED, and that's why you want him back, because of the comfortable deals you have with each other. Ono yeeganye eby'okubanga aliko ensimbi ze yaweebwa kyokka n'akkiriza okubanga aliko ensobi ze yakola mu bbaluwa gye yawandiika ng'akkiriza kampuni ya Ntaganda okubaako emirimu gy'ekolera ku ttaka lino. Mr. Chairman, what are you sitting on? What is that fire you're sitting on you don't want to talk about? Because, excuse me, this is fire. This is fire, it's abuse of office, and somebody will have to pay. And we want to tell us that NFA chairman and ED received nothing? My Lord, I never received anything of that money that is being transacted. Akakiiko kayise Ntaganda naye abitebye. Jingo Francis, NTV ku ssaawa emu.